Abba Marcus is a true son of Dr. Jose Chameleone. Olaba abasajja bye mukola bakazi bamwe nga abaana babbalaba bye bagenda okukola. Yakubye mukazi ono ali olubuto. Awo yali olubuto yamukubidde ekituufu. Oyenda otya ng'oli lubuto. Omukazi yayenze. Yes, yayenze. It is true. Yes, omukazi ne yeetonda. I was jukira America. I was mad. I wanted to get off the mud. Yabadde yagala kwejjako busungu. But it wasn't like love. It was just Foko, yes. To piss you off. Kubono wa Jose Chameleone. Naye ate olaba hapo kyagambye abasajja mwewale ebintu byemukola nga abaana bala. Okimanyi Daniel yagamba nti alina storage yawandiika n'agamba ekyasinga omunyiza nti baamukubanga omwana waala. Era oyo Abba amanyi everything. Kyobala atayagala jjajjaawe na taatawe. Nenze bana simanyi nakumayo bandise nsobola okuba omukazi oyo. Like seriously, I don't know. Nze nakunyumizaako my first time. Nabanyumizaako my first time oyingire ekkomera. Sibanyumizaako. Wangamba mbo wakuba bitu. Ngono gwana gwasame byekise. Ne wamma. No, nina cousin sister wange. Muganda we yali. Sister wange. Boyfriend yali amukuba. Naye nze kimpisa by'omukazi nze kakyanga nkuze kutuuka wanene. Siraba kutata wange ng'ayomba ne mama wange because wa mama nina bani. Siraba ng'ayombe nabo. Naye ate oba olaba all of a sudden nga takyabeerawo ng'oba anonye. Naye simuwulirako nga mbogoledde oba nga bayombye oba nga amukubye. Bayombera mu kisenge. Kiba kitaasa kati ze kyo kyankuliramu nti omukazi bakola ki? Omanye ekiriwo bano abayimbi. Banago obwasitabwa mwe temubutwala mu maka gammwe. Nammwe abatali kale basitera mulimu mmwe abayinamu ku busente obw'ekinaku. Nammwe nodda ku mukazi n'osamba. Ate waliwo munnanga akuba omukazi n'akubiramu n'omwana amugamba genda weebake. N'ate n'ekirala n'abakazi mbanenya. Omukazi yenna alina omusajja kasita agalula oluyi bw'ati. Bannaye muviire. Ng'akulumba abanyiize erinsolo. Kyengamba wakuba ng'odduka mu kisenge nga bakutireyo. Okimanyi omukazi basobola uliza point yange. Yes, omukazi basobola omukuba leero. Abamu ne tujja tubataasa n'atugamba gwaki wantaasizza. Ate abamu beetega. N'agamba nze bba wange wataakubako. Okitegeera nze mba mpulira atanjagala siba mu bufumbo. Kati ze munaye nalinako relationship gye naliko mayinza relationship zange nga bbiri ekisinzo zaawula oli kuyomba nange n'entambula ne muviira kibayisa bwe omu yaŋŋamba at least onkuba ngamba omwana musiru naye okunviira you cannot do such a thing at least onkuba at least ne tuyomba nziraamu okitegeera naye abakazi nammwe mweddeko omusajja akuba muviire abakazi kale some women there bambi tebasobola kubeerawo bokka. Jjukira omusajja atandika okulaga ebibeerabeera ebibi ng'ozadde oyina omwana. So it'd be like when I go out will I have that life? How will I sustain my life? Kituzaayo ku being independence is needed even in women. Ate olaba ate wetubeera independent women nabo temukyagala. Oba okyagala oba tokyagala wajjayo kye bayita woman emancipation. It is within us. Nje kyesinza okweraliikira ku oyo omwana Abba. Amateeka ge abazungu malala nnyo ku kukuba omukazi. Abba right first and foremost akuze. Is another. Kigenda labikawo by'okukwata Abba bamuse mu kkomera nga ne kojjaawe baamuteeka mu kkomera. Family gendagendamu ekikwa. Neddogo olwedde muzimu. I swear like mama wa Chameleone ndoze yandikutteko abaana be n'agenda oba n'abanaazo oba n'abasabirako. Talina kyasobola kukola bali bantu bakulu. Bebeesalirawo ssaawa zino ekyokukola. I feel like that family is cursed. No, it's not. Beetwala nti basere. Ate kati olaba bambi kye balina bo kye nalaba ku bo they are short tempered. And that is natural. It depends how you control your temper. Kuba kati Abba ensi gy'alimu yakubye omukazi. Ekizibu kiri kimu ekimuyamba kubanga omuwala oti yapressinze charges. Amwagala. If she presses charges,
future ya Abba egenda bewedde kasiteri bakusibako n'okukola okufuna omulimu mukasaba kuteeka kasita yuyo yasoma bwalooya ani gwoba ogenda owolereza yasoma lawyer medicine nabyo byabisoma kyobalaba ne munnaye nze wenjogera ku president bamugamba muwaana nnyo abaana bali well groomed abakuziza bulungi bali well groomed tugende bannaye abakuziza bulungi ekirungi kyogerwako nabo balina ebigambo bebekulu abakuziza bulungi ababe ngendako abakuziza bulungi mu mpisa ne mu nyambala mu byonna wananyono omwana asiba alina zaira baby bazina obuntu okukuza gwe mutabani otatula mu ntebe n'ataliko sinendingidi that is his fun natisanga nakiri kati kyogereko ekyo adda ali mu ntebe n'atandika sinendingidi kyakola mbisi kasi kibanga tekirumya muntu naye mutabani wa Kamiri yalabibwako ng'anywa enjayi bayitemu abaana ab'obulenzi gweyinza okulaba kyokola okikola naye ne taatawo musaasiri abadde mu gino mizoganyo kati tuli mu kumwogera kugolowooza gwa yeeswaza musajja watuyo yakubye ekutte atawulire wali gye babadde ku performance nga yambadde ekintu akasita yakutte nga buli omu awaana bannange simpo naawe kyokka abeeraawo yuyo yapostinze ne mukazi we namugamba happy Mother's Day my wife manager yakataddeyo ne lwaki yapostinze happy belated birthday ejogo n'akanyomo yabadde alina data nange nze siba na data ebiseera ebisinaye anti yeebase yanywedde nnyo neyeebakira ennaku bbiri omukazi gw'obadde negozaddemu n'abaana nze birthday y'abakazi bange bonna bwe ndali nkwanya enzimanyi ne betukyala nabo nzimanyi nze my worry is nti omwana oyo teyapressinze charges because oba yapressinze charges bambi kigenda haunting omwana oyo olaba America is land of opportunities naye tebaagala no ate omwana afunye omukisa asomeddeyo agraduatingiddeyo he's going to turn his future into bullshit. Okategedde. N'abazadde nammwe mweddeko bannaye abaana waliwo abazadde abatayagala kugamba ku baana baabwe. Mubeerawo nga mukuza abaana naye nga mujjukira abaana bagenda kugenga in the community bagenda kubeera nammwe bamaama apo mulina omuzadde wagezaako okukangavula omwana mwagala munye ebyana byammwe kati kiringanga maama wasonyiwa omwana wange kuba omwana azolosuna endingidi ngensi yonna neeraba abazadde I know we are in the Gen Z world naye bambi to upbringing abaana bulungi nga nawe bakuza naye mugezeeko lwakuba alina tukuza mubiri si myoyo naye omwana batugamba ngenda kusoma emirimu tandise biramu mukulu nti spare the road basomeseeyo awo neighbor waffe basiraamu bano abakukunuvu ng'omwana waabwe olwokuba yali wabuwaya nga tasobola balidinga mu players nga naye ayambala bulungi yabajjukiza n'atereeza nga basaalira wamu ng'akola buli kimu ng'ayambala biwanvu buli waafuluma enju akyusiza mu kasika akali awo olunaku lwe namukwata n'aŋŋamba tondoopa ne mugamba emisota gijja kuluma kyosizanga ewaffe taata we yamukwata n'amugamba ekituufu kino kyendi sigenda kukyusa mwe bye mwagalanga mmwe nze kino kyendi nga naye akabina kali bweru agamba kino n'agamba Mariyamu nzise maama wo ngenda kumugamba ntya yamukaliramu kuba bajjajja be baamukuza bazadde be baavaawo mu nsi namugamba maama wo ngenda mugamba ntya we tunesinkana koye grand that is propaganda that is propaganda I'm tired nkoyo okutambulira ku ntoli zammwe njagala batuuke bakugambe nti nakoze kino omale kugamba tasobola insobola
kaakati nammwe abazadde mwebikulira abaana bammwe mugambe okwambala olugoye lw'oyagala si kibi naye olwambaliddewa n'alwambala mu kkubo nga buli omu agamba yuyo omwana wakato kulwaki family esinga okubeera strict ze zivaamu abaana basinga okuba abalungi kiva ku ki bukambwe bw'abazadde n'atuuka omwana ne yeekyana agamba bakole kyonna kye baagala abaana babagagga nga batasoboka ebikomera kiralamu wamma musule bulungi tubaagala nnyo. You can subscribe, share and like. Yeah, bye bye.